Lujja. Nja ku lugendo luno lupya olutandise leero nga njoininga family ennene Darling Uganda as a brand ambassador. Anyways, excellent. Very excited. Get it? Okay. Thanks all for coming. Thank you all for coming. Tulibasani for Darling, because someone has come to spice Darling up today. Yeah, we are welcoming Spice Diana to the Darling family. It still deserves a Ugalo. Yeah, so we are very excited for this journey we are taking with her. Yeah, and I'm sure she will do wonders with us, and we will do wonders with her. Of course, yeah. So yeah, generally. We are so happy to receive you. We are so happy to receive you. Atamanyi Darling Uganda, ffe tusinga kola enviiri. Nze ndi muntu ayagala braids. I love braids. Zimpa emirembe, zimpa comfort. I just engage busy like all the time. Na si shoots na biki. Njagala nnyo siba enviiri ezimpa emirembe. Ate braids bimu ku emirembe. So, okuba nti ngenda kukozesa enviiri zikyasinze badde nkozesa Darling even before becoming a brand ambassador. Kati kendi brand ambassador omanyi okuba ng'osasulwa okunyirira olaba badde ennyuma nga temuliimu kasente naye kati mulimu Darling, mulimu enviiri ennungi, mulimu styles ez'enjawulo kwegamba ate ngenda kubisussa era mwetebere just tuned ku page zange eza social media. But all that aside, I'm very excited. Omwaka tugumaze mu style. Ate Darling tekomye ku lunaku olwaleero nga tusayininga partnership eno. Basazeewo n'okumpagira ku concert yange. Ne bagula table. Baguze table for my 10 years anniversary. Era badde baliseeko. Kyemuyinza okukola kiri kimu kusigala nga mukozesa Darling. Braids, crochets, na buli kimu as long as it's a Darling product. Buli faani wange enaali yongere gisupportinga kubanga nabo basupportize ate kati ndi part of family for a long time. Bitsobola kulegerako apparently, but tugenda kuba tutambuza n'ekintu kumala ebbanga. Basically, kwekamu olina obuuzewo alina omukyala asiba enviiri okubizibu okubuuza. On top of that, kwongerako Spice Love agambye Darling njagala kwongera okufumitiriza Darling, a company is so-called video work in terms of projects, weaves, and braids. That's the extension. And you one of Darling. We can people are from Chalo, yeah. So we also want to thank our people in our venue to be the #1 brand here in Uganda. Era twogera okubagiza, era twogera okubasapotinga in this business. Era njagala ku emphasizing this year tubaleetedde okubiiri obwaka tubalinaanye era kubatusako obulipunika zanzi braid weaves different babra mayangi ultra expression obubiri bwonna obulipo era nga Spice Diana agenda okubatusaawo olabanga nnimemanya bwoti bwogenda okufaanana si esaawa zino kano kakala kali blended braids ensibye tukalina mu Darling Uganda. Era oyagala osooka stylinga mu ngeri enjawulo astylinze bwenti but osobola okuzita kalina amayengo ku bbali. Nze ngenda beera modo wamu genda bugenzi kupejamu following buli kenatika nayo ngamba kati leero kankole kano leero kankole kano Darling yonna okaspice ne up. First of all, she's a vibrant soul. Yeah, she's a lady. She has passion for her career. Yeah, we've seen her working. And she's really passionate about that she loves. Okay, so that was one of the many reasons that we wanted to bring her on board because of her passion, because of her vibrancy. She's such a Darling, I should say. Darling of Darling, yeah. Plus we've been following her and really
product oba buli kintu kyayagala buli kintu kyakwatako, I should say, yeah. She always gives it her all. She always passionate nti ekintu ayagala kijjubisa nga bwagambye, and we thought like we really need such for our brand as well. Of course, we are excited about this journey nti tugenda kubeera naye, yeah, with all that vibrancy. We are two big brands meeting, so tugenda kubeera, we are hoping to make magic with that generally. Yeah, she's going to spice things up. She's here to spice Darling up. So we are also excited about that. We are very excited about that as well. Spice bafanzi b'obusoko bw'India eno. Sokera ddala bafaani bange abali eyo nsubire okuba nti ngenda ku spicinga looks za Darling. Bw'obanga obadde oyimanyi style emu ey'obuviiri engeri ezo style namu nze ngenda kubalekera emisono emipya egy'enjawulo. That is one. Ekyokubiri, Darling emanyikiddwa nnyo mu kusapootinga naddala abakyala engeri gy'eri mu kintu kya beauty n'omukyala okulabika obulungi. Ate wekituuka ku nsonga ezo nze siina nnyo kwenyigirako. Kintu ky'okusapootinga abakyala, kintu ky'okulabika obulungi, mujja kuba mulaba ebintu eby'enjawulo bingi. Tugenda kuba tulikinga out to women out there. Tumekine sure omukyala yeefuddeko ate nga ne Darling behind you okulaba nga esapootinga abakyala okukola ki, okweyimusa n'okulabika obulungi. That is true. Ate bafaani bange bamanyi nze sisobola kwegatta ku kintu nga tekiriimu nga si kyamaanyi. Darling is a big company, be trusted. Already ekola ebintu ebingi olaba nti ebaddewo for more than 20 years. Kati okuba nti nkwataganye n'ekintu ekibaddewo emyaka 2 plus, kitegeeza nti kibadde trusted. Ate kati nze ngenda kukyongerayo kukimoti kwa Darling okulaba nga tweyongera ate amaanyi. So faani wange ali esuubira byakabi byokka. Tugenda ba ne offers nyingi nnyo, tugakuba ne promotions nyingi nnyo. Trust me, wali spice wabaawo ebyakabi ate ekibaamu n'okuddiza abantu basically ekyo kisuubire kuva mu Darling ne spice Darling. Christmas season. Yes. So generally, bw'ogambye spice Darling Mugabi, era naffe bw'otufollowing up, bw'otuchecking up, you will understand nti naffe tuli Bagabi nnyo. That's true. So with this collab of spice Darling and Darling, So gaba company. That's like yeah. So really, just kuba kabigeno. Yes. I think Ngati tekutandikira ku yo bugabo. kuyiye. Ono mukyala. Takibalaga. Bannamawulire abakyala mwenna kati Mary olabeza enviiri zo zikwatamu. Aba Darling tugenda kuba tukyusa. Tulina ideas nyingi, sagala na byogerako ebimu nze mubindeko ebimu. Nja kuba mu social media handles, then ofolowinge Darling Uganda platforms ezo namu tujja kuba tubatuusaako ebintu nnyo. Era nga bw'ogambye ndi muntu mugali nnyo ate ne Darling izze ekikola nze njibere mu bintu bingi nnyo singakola nabo. Trust me, twatandikiddewo okuyiiya nakati bwe twambuse waggulu awo tuna bye twongeddeko. Tuyinza kikola tutya konsati yange ya Serena, tuyinza kukimugiriza tutya kubanga olugendo lujjidde mu time ennungi. So musayinize contract ki oba mwogedde mu bwogezi? Kamwogera okusayinira. Ndowooza muba witness wane wennyini nnyini kiggweere wano mu nfo. Right?
kibategeeza abataliwo ki osayinze contract. Signing the contract, nze nitakolagana ndowooza olugendo olupya lw'eddaali mu Uganda nga brand ambassador. Era ndowooza akamwenyumwenyu mukalabako. Temulimu okunyuma kunyirira. Kwegamba, for me it's beautiful. Era olugendo luno ndwesunze nnyo kyenyiza osuubiza ddaali nti kye bansuubiramu kigenda okubawa. I would deliver, I would do my best. Nyongera ku brand. Nemulekawo bangi nnyo nemugamba Spice. You know, we had talks, which speaking of which, and then we chose me to bangi nnyo. I'll make sure that the modality byasikiriza okukolagana nange nemuleka abantu. Spice ndimuzeeyo ng'ekikati nyingi Uganda ambassador ekitongole by'eddaali okikola otyo okumanyijinga ngemu n'akumukaya wamu. I think era ng'omulimu gwange emanya nti nteekeddwa okukola ekintu mu kaseera mulimu ekikukolera mulimu ekikukolera. Ndi muntu ali discipline ate nina ttiimu kyolina okukola nkikola ne ttiimu yange nenyambako kikola because it is key osalawo nti kati tutandise olugendo omuntu akutrustinga aliseewo bangi nnyo okugamba nti akolagana ne Spice Diana so nkola kyeteekeddwa okukola mu budde bwakyo ate embeera ndi open nti omuntu there's no way oyinzaga nti ndi busy ng'ate mmanyi nnyo okukola omulimu gwe nnina okukola I can't be busy for things that are really important. Namwe mwamaze kulabira kubalaba Spice Diana baakolera nemulaba nti ateekamu amaanyi mangi oba mwakitambuliza mu kifaananyi. Actually, Spice Diana and us, we had a prior collaboration before. We had something going. About the behind the scenes in New Year, but we had a collaboration before. Edanga, Kuala Venga, at Colin. Yeah, at say, may have values, we reflect with our values. Yeah, nature, Edanga, Chigenda, and yes. So actually, since that we began the Spice Diana to take it officially, let it go brand ambassador. Kakati nakyo ekidde asinga abantu nyingi. Mu music omumulaba mutya? Ndi abatya ne bagamba kategeddeka n'oki mumulaba mutya ne Spice. For the fact in already 21, tumwaniriza mu family. Yeah. Because I can't get more than supporters. She's now part of our family. And I'm here. That's why she's already here. Enkolagana yaffe n'eddaali bwe yatandikira yatandikira ku luyimzi lwesiyinza kunyuma naye they reached out ne baŋŋamba tulina akayimba ketwagala watuyimbidde tusobole okukakozesaako the music was not good I think nekitukyandika kati imagine omuntu okuva gy'avune naleka ennyimba empitirivu mu Uganda agamba njagala oteesa otya gwemumeka teeke kukyanga teekamwemba nti Darling is a big brand okubanga ekwata oluyimba lwo nimuteeka mu product yayo kitegeeza nti olwedde kyokola music bamwagadde so from that enkolagana tukola nti tuze ate ku kintu ekirimu yes Yalina kyabuuza. Tulina kitubuuza. Mutajja kwebuuza. Ogenda kugatta Darling Ground efunemu naawe osigale ng'ofunamu. Ekisokera ddala ng'omukyala ndi muntu ayagala ebintu ebirungi okulabikira obulungi. Ate nga njagala nnyo okukozesa enviiri ennungi okulabikira obulungi. Simanyi wabayo okulabikira enja. So omuntu yenna faani wange aleeri egomba ka Spice nekakandakidde bulungi. Bw'aba akulaba atunuulira kuva ku mutwe paka wansi. Akaviiri k'osibye naye kajja okwagala eyabwe ki asibe. Ate nga nange nandyagaliza faani wange asibe enviiri zibe mu nnimiro ennungi ate nga nekwaliti ennungi ye Darling. Nange olaba asibe sijagamba kozesa bannange zino enviiri ennungi tezikola ki tezinkolera. So I would want the best for my fans. Faani wange aliwe omwagaliza kirungi. Bwe maasobola okukikozesa kirungi kitegeeza naye asobola okukola. Ate twogerere ku kintu ky'okuddiza Darling zeddiza abantu. Bweddiza abasinga ku bantu beddiza be bamu ku bafaani bange. Era kiba nange kimpa amaanyi
kinsense okulaba nga faani wange alina engeri gyafunamu ka benefit okuva mu kampani emu tukolagana. Nga tuvuddeko awo katono nnyo. Oli muyimbi. Eggulu akakiiko akatwala abayimbi kalina abayimbi kayise tebayimba ennyimba ezipulomootinga mubayise obuseegu. Wakiwuliddeko omuyimbi w'eggwanga. Teeko yalibadde etya ku eri abo abayimba ennyimba abakozi b'emulugunyako essaawa zino mu ggwanga? Of course ekibi kiba kibi naye ensonga lwaki ndi wano oba nkoze kampani entadde on board kampani ennene nnyo serving millions and millions of people. It's because I do what I do nkikola bulungi. So I can't speak of something bad apparently. Kijja kuwona n'ekintu ekyo tulina essaawa zino but era ekibi kiba kibi. Olaba nga kibi naawe kitegeeza kushuwa kibi. Naye for now tuli wano for a good cause. Tuli wano because I do good and because I do good tubolaba nti nkwataganye ne kampani ekola ki esinga mu Rwanda when it comes to care and beauty y'abakyala. Kalowooza ko w'abayimbi abambala obubi naddala abakyala kubanga empeera tuba tubasuubira okubeera bamaatha ate era bo nga tebannazaala babeera bamaama kuba buli muyimbi omukyala Baje mu daaliri bajja enviiri ennungi enviiri tezimala kuba bakyala abakyala abo n'ono omwami tugenda muwa omukyala we kana akaviiri ke kano kembera mukyala we wandyagadde afameko nga kirungu tonzize baje omuviiri kano kegasige onikals omukazi ez'enjawulo bulemu ogenda muwa bakazi baye bapanane omupiiri guno then agawambalire njagala nkulipresentika abasinga okukola obuviiri obwakabi abasinza okukola obuviiri obwakabi mu Uganda good quality ate nga buwangaala ate nga ku bbeeyi omuntu yenna mu Uganda asobola okwefunira akabi babusanga mu saluni because we are worldwide, we are countrywide. So busanga mu saluni yonna oba gwayagala newanga abankyalirako ngenda kubaala oba bweyagala kusuubula obusanga mu Gazaland Naiga Chambers mu Grand Corner abagala okusuubula we basuubulira naye kati agala okusiba tesigenda nyonyo saluni njagala daalingi yokka obuviiri naye ogenda tegeera ssente entuufu omukazi alekerawo okuyimba wammeka bo atwala asatu obuviiri buno babukola mu fibers ate nga darling makes sure nti materials zonna zetukozesezza zezisingayo omutindo ate nga it won't make any harm to your health zesingayo omutindo ate nga ziwangaala bulungi abakyala babumanyi akasembayo ebbeeyi kaba kameka kasookerwako what I can say nti enviiri za darling can go as low as 2,000 shillings. kati omukazi taddamu kuli ate buno si bwe bwabbiri bwagambye si kano kagamba naye badde manyike Tulina variety of products. Tulina variety of products. Era every product ena its own range and its own price. kati ako kammeka ako Naye jangu okumbala wano zensibye ate twagala tubala ze tusibye ku mutwe. Naye nga our products are very affordable. Our products are very affordable. namba nsuna beni yalina akuwameneka ezebiri kati leero mugambe kuba leero spice agenda kumusibisa enviiri kati kyebadde buuza mukola buviiri bwokka waliwo bino ebizibu byamukati Kati saawa zino wetuli saawa zino tuba tukola enviiri zokka
of which tulina of course ne other branches, other sister companies ezikola hair oils and hair foods, but naye kati saawa zino we tuli ku ddaali wadde Namanve tukola ku viiri. nga kano extension crochet bisiba bino weebiti. Yes. For more information mukyalireko kwa Namanve oba social media handles zange oba ofolowinge follow Darling Twitter, Instagram, Facebook byonna by'oyinza kusanga. Ekibuuzo ekisembayo, obubaka obwa Christmas eri bafaani bo. Bafaani ba Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi ennyo, n'okwongera obajjukiza nti teweerabira okusevinga akasente k'okusiba kaviiri ka Christmas olabike bulungi ate ng'okozesa ebiviiri bya Darling tulina bu styles bungi enjawulo bw'osobola ate okusiba. So weeyiwemu akaviiri kano ng'omwaka tegunnaggwako olabikire bulungi. Endabikaayo kyekitiibwa kyo. Then nga 10 January era bajja mu concert yange ng'osibye ka Darling nkwano Nasooka mu saluuni. Subirewo saluuni awo ku kikopo kino. Njakogeramu ne Darling. Oba tutegerewo edduuka ly'ebiviiri bya Darling. Namba yeeko esibiriko bw'aba. Edduuka tugenda katulabe Darling kyeteeseteese for that. Space kasino tuyiniramu n'okwaka ku Darling. Njagala kwebaza bakasitoma ba Darling okutuwagira for 20 plus years okubeerawo with us n'okufula ki kyetuli saawa zino. Twagala tweyongera okuinsistinga nti emphasizing nti tuleeta ebyakali, tuleeta obuviiri obusingako era tuleeta obuviiri obuwangaala ate nga byebbeeyi saamusamu. Thank you very much. We wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Your name again? Bino buliri puzzle tabyegomba. Ngende ku TV. Okay, tweyongere handshake. Ebyo biri puzzle tabyegomba. Namba yeeko yekka. TV. Spice Darling. Offer spice. Naye abakozi nga bakuyaayaanira wabweru. Hano olabye okuyimba ennyimba ennungi, ddiiru ofuna ddiiru ku ddiiru. Tugende mu bawagizi. Tugende mu bawagizi. Baagala serefu. Abawagizi baagala sooka bakubamu antikale. Bwato waganira ekyapa Yaganira ekyapa. Jabifuna. Bali mu kuziga. Muleta amamotoka tugende. Kama jamu nene.
Eh?